kuliko 360 kawunyemu nekubaako ne Adha Kaima Adha naye kwali kussa ne Kachumbali watu kitambuza bwe tutyo tujjagata promotions abe kussa BTM kussa ne New Vision Group of Company Rock FM weri ne Muyimbi oliwa hitmaker Natongo tukwaniriza soko buze kuva na Uganda oliotya owulira otya abantu bakusuddeko birthday ate si ekeki yokka gy'osaze nawe kennyini waliwo abangamba nti oli keki soko tubuzeeko obyotya muri mutya mwena abanda bamanya gayinze Carol Natongo nesimye okubalabako. Yes. Okay, kulikayo South Africa kyabadde kitya naye birthday ya myaka emeka budde apakana n'abantu nga bagamba kukuumi omusanvu ne 19 naye nga waliwo abagamba tugamba wayi gwana atubuulira ekituufu kiri nti mu 17 navaawo naye ndi mu 20+. Yes. A surprise, a birthday no tegeddeko surprise eno oba badde bakulese kukola kikuli akapiirawo kamisa ki? Ekituufu kiri nti mbadde sigimanyiiko. Manager nga ngambe tulina meeting, tulina omwami gwe tulina okumeetinga gwe mbadde nziza okulaba. Yes. Omwami yenze namwe mbadde sibasuubira mwedda. omwami gwe abadde ogambe meetinga yenze atandikirawo ku nsonga ez'agenze South Africa oli muyimbi wa mpisa kubanga naye tukumanyidde akabasa kavudde ku ki? Okutandika njagala ebintu bino mbive nga bwe byatambula but nga breaking them kubanga eshow kugifuna yennyini tebayita munze bankubira essimu naye bwe bankubira nembawa enamba ya manager wange nembagamba mwogere naye mumalirize byonna so neboogera nze okuddamu okubanga abiyingiramu genda kwembasi so netutuuka netugenda bwe tutuuka okugenda twatuuka late netutuukira ku hotel gye baatufunira bwe twatuukawo ssaawa zaalinga 10 nga bugenda bukya netuukawo ne boogera ne bali ndaba ku reception ndaba tebavaawo twalwawo keddakiika nga 2 nga tetumanyi lwaki baluddewo nze okubuulya nga bwe kyali netumala nembagamba nkooye tutambudde nnyo I need to rest so nembagamba mutwale ku room ne batwala ku room tutuuka ku room bagulawo room emu nze simanyi lwaki so tuyingira munda kuba nze siri muntu wa ntalo saagala nnyo bintu byakuyomba netuuka mulimu ebitanda bibiri nga kyerinaanye kino n'ekiri awo nga bwerinaanye tewali space so netubabuuza tugenda kusula muno ffenna ne manager wange kwaliko omukyala n'omwami abaatugula batugamba eno 5-star hotel mugenda kusula wano bye bigambo baatugamba nemugamba kale tewali buzibu netukola ki ne batusiibula ne bagenda so netusigala bwe twali tuva ku nnyonyi ku airport twali ne Nana abali wano Uganda Nana mumumanyi Nana akoze naye for a long time kuva we natandika okuyimba era ne music wange ku online ku YouTube yagikwasaganya kitegeeza ali ku tiimu yange nkola naye nze okubeera naye eri yes bagambye boyfriend wange ebiki okubeera naye eri wogenda ku nsi etaliiyo nosangayo omuntu gwomanyi of course gwosinga okola ki webale nnyo kati we twatuuka ku hotel eri gye batutwala Nana yaliko twagenda naye kuva ku airport paka gye twagenda ku hotel so we twabeera awo ekiro twasigalawo nze Nana ne Judy era we twayingira mu hotel Judas yafuluma ne Nana ne bagenda ku reception bampa obudde neetereze ng'omukyala kubanga twali room ntono ng'ali wali ndi wano saleeta ngoye nnyingi nti nno ngenda kweyamba oba we naateekako kireesu sobola okweyambula oli manager wange si bba wange okitegeera mba neetaagawo privacy so ne bafuluma mu room nesigalamu nzekka ne neetereza bwe namala okwetereza ne bansanga amaze n'okwebikka bwe namala okwebikka empewo nga nnyingi ku room tetwagambye nti hotel mbi tetunnakyogerako naye problem yonna we yavudde kutusuza babiri room wali empewo nga nnyingi Judas nakwata blanket ye n'agimpa nangamba kola ki weebikke bwe bwakya ku makya ne tutuula nga basatu ne tugamba Judas siri comfortable kwebaka bwe nti omanyi buli muntu alina privacy we tubeera nga tuli Uganda buli omu asula wuwe nyinza okuba nina abantu benjogera nabo ekiro nyinza okuba nga neebaka bubi
sagala manager yange kumustamira oba yekola kyo boshitegeera buli omu bayetaaga obulamu obubwe netutula netugamba tugenda kukola tutya nana yamanyi South Africa yamanyi hotels yamanyi bwe tuyinza okugenda naye tumubuuza njagala tufune room endala ku sente zaffe kubanga twali tugenda twagenda ne sente zaffe twazikyusiza ku airport netugamba etwa tugenda tubeeremu ne sente zaffe za cash netugenda ne card mpulira so nana natugamba manyi tugende mu Santo tufune hotel endala netuvuga netugenda yamanyi ebifo sefere twamanya nti Santo eri mu kino oba kiri ffe yatuvuga kututwala kubanga twali tulina kye tumanyi nga tugenda tufuna hotel walungi wetulina osula nefuna room yange Judas nafuna room ye naye we twali tuva ku hotel eri gye baatuwa mu kkubo nga tugenda tufulumye hotel bwe tuti Judas yakwata essimu n'akubira omwami oyo eyabadde ku TV ng'ayogera n'amugamba sebo ku brand y'omuyimbi wange munnange tugenda kuvaawo wano tufune hotel endala kuba tali comfortable tasobola kubeera nga yeetaayanga omukyala sigamba nti twava ku hotel because hotel mbi twali tuze mu hotel embi ezisinga n'eyo naye twali twagala mutwawule buli omu adde ewuwe oba kitegeera mu bulungi si mu ntalo because ffe tetwayagala ntalo n'abantu nga wola we zituuse leero nze kalo siri muntu wakola mawulire every time munveeyo njogere ku kino njogere ku kiri naye olw'okuba be baabitandise ate nga balaga ffe tuli bakyama oba kitegeera ebintu byali byakutegeeragana Judas bwe yakubira omwami n'amugamba munange tugenda kuvaawo olw'ensonga bweti ne bweti ne bweti ne bweti omwami n'amugamba mbu kale naye kanjogereko ne bannange bwe yava ku ssimu ekyalinga okutuddamu nze tuvuze tugenze tutuuse tufunye hotel nyingidde neebase simanyi kigenda mu maaso kumbe bantadde dda mu group essimu yange yeeriwo mu group bantaddemu banvumye batuvumye batuvodde batulangidde obunaku batulangidde obusiru buli kimu bakitulangidde nze simanyi kati nzuukuka Judas abyogerako mubuuza kiki ekigenda mu maaso tuli bulungi nga ngamba batuvumyevumye dda bayomba okufa kino nakiri nga ntukebera ku ssimu yange ngenda okukebera nga mulimu voice notes mulimu messages batuvuma batulangidde obusiru obuki obwavu amaalo twalese amaalo South Africa nga bamaze ate ne banzijjamu naye nga messages zakoze ki zasigaddemu nga nziraba so voice notes ezo nziwuliriza na leero ku makya nagaano ziwulya nga sinnakola show yaabwe neme kuvaako era naziraba bwe nti Judas nasigala ng'ayogera nabo neŋŋaano ziwuliriza kati leero bwe nalabye omwami bye yayogedde nendyoka nkwata nkole ki mpulirize voice notes ze bakoze ki naye byonna mbiwulidde nga batunenya kiki tuleeta olugezigezi bapapa baali basuze ku hoteeri eyo bamorina ntume baali basuzeewo problemu yaffe si kusula ku hoteeri yaabwe kubanga nawulire yagambye mbu nadde noonya smart swimming pool njagala kwekubira bifaananyi imagine waliwo ekigambibwa mbu ekyokugenda kuyimba mu budde waddemu kwetiribuusa n'abasajja okay omanyiza bukimu ngenda kiddamu ekintu ekyo kyebagamba problemu yonna gye nalabyemu ekirala bo kubanga be baatutwala ate ne batulaba nga tutambula n'abantu abalala nenkuzayo ku kiri nti omuntu wagenda mu nsi etaliiye sikikkiriza nti oba onguze okuyimba oba oguze obulamu bwange tisobola kutambulako bwe babanga abantu bemmanyi baŋŋambye kalo tugendeko wano olabeko kino nakiri nze saagaana kuyimba sho oba kitegeera era olunaku lwa sho bwe lwatuuka baatugamba tujje essaawa 2 ompulira natuukawo essaawa emu kitundu nentuula ne banyimbisa essaawa 5 oba plus essaawa 5 plus naye nga n'okutuuka ku mulyango bantandikiza ku bivumo awaliwo abakyala baali ku mulyango tatuyimbira tetwagala biki naye ebyo byonna mbiza ku promota teyali profession bw'obanga ofunye obutakkaanya n'abayimbi bimalirize nga gwe yabaleeta si gwe kwata message omanyi abantu beeri baba balaleeta abantu mu show balina groups mwe bateeka abantu bateekamu information bw'oba ofunye obutakkaanya ne bano yogera nabo nga gwe yabaleeta si gwe genderi abantu bakyusa mood kubanga era abantu nali nyimba ng'abantu banyiivu ate sijja kubanenya kubanga omusajja yakwata Judas n'amu recordinga n'abikwata n'abiteeka mu group abantu bagenda okujja ku mukolo ng'olweke banyiivu nze nalina omusango okubanyiiza
nali nakuyimba natuka mu time ne bangamba kulinda ninina paka sawa 5 kitundu eyo ne baneta ku stage natuka abantu banyize dda obo kyegeera ate era singa bali tebagala kuundaba nali sandi basanzeemu naye abamu baalimu ng'abamu bagenze naye abamu baalimu nze nenkola kye nnina okukola ekyansasuza kubanga bansasula kujja kuyimba tebansasula kujja kutambula ku kyalo nabo nalina right okubanga nondaani bwe nnyinza otambula naye ngende kuwanawamu kyesaategeera nti oba nalina okubanga ngoliddwa ate n'okubanga mbeera wansi wa bigere byabwe najja leeti ku mukolo ngenda kukulaga proof nina essimu yange eraga time gye narikodingiramu video ze naliko ku show natuuka essaawa 2 oba kitegeera nentuulawo nenyimba ssaawa nga 5 oba kitegeera nze saagala kulimba baleete proof ndeete proof akacyankalano kava watulaba Judas ali waggulu ku stage mukakiripu kalaga waliwo omusajja gwe basikambula ddebbali nawe kenyinyi owalirira olina kyosaba nali nze we nali ndi ku stage nyimba nali nakayimba enyimba nga 4 olutalo ne lutandika omwami oyo yatandika olutalo ekisooka nanna baamukyawa nnyo bagamba yatupaaza naye tuli bantu tuli above 20 oba 18 mbu musajja wange yampaaza nanzija wano nantwala naye omusajja oyo yatandika olutalo yayimuka nakwata ettaala n'alyasa ng'ayagala kutukuba nali ku stage ng'ayagala kunkuba kati ne bakwata nana ne bamukwata ne batandika okumulwanisa bagala kumukuba nze ndi ku stage ne Judas then bano abantu abamu betwajja nabo najjako n'omwami abantu babiri ne banziza ebbali bangamba Karo genda otule wansi ne Judas genda otule wansi oddeeri ebbali nenyimirira ebbali kati ne balwana ne bambi omusajja n'ayomba ng'agamba ayagala ssente ze za hotels yasasula ennaku 3 ayagala ssente ze za keeki yankolera mu birthday keeki nsasule ssente ze ziyateekamu naye ng'ekituufu kiri nti onkolera olutalo olw'okubanga keeki naye ng'ate keeki gy'okola ze saagikusaba yagamba manager wange oba yamusaba keeki tewali yamusaba keeki kitosobola kubanga onkoledde pati bannange nze ndi muntu w'abantu ng'onkoledde pati nengimanyaako neŋŋaana okujja oba kitegeera mba sitegeera bulungi naye saagimanyaako n'ebya keeki saabimanyaako mbimanyira ku olwo ku mukolo nga mpafominga nga balwana era we baasaba ssente Judy oyo ne mugamba toyina ssente mu nsawo awo osasule eggaali ne tubuuza hoteli yabadde ya ssente mmeka bantu balya ssente awo nga ziringa $40 oba nkaaga 210 something nemugamba tozirina nangamba ninamu dollars waneeno nsobola okukola ki kuba twajja ne ssente za mu process ey'okumusasula omwami oyo yennyini yakwata microphone eyatugula ng'ayagala okutereeza erinnya lye mu bantu be yaleese ng'ayagala okutuswaza nti tuli babi tuli banaku n'abaka Michael olwoka tugambe tugenda kusasula n'ayagala alaga obuyinza era n'akwata microphone n'adda wali n'atulangira agamba oyo yamukolera passport mbusima twamwegayirira okututwala Judas yamwegayirira newankubadde ennyonyi kituufu tagirinnyangako naye tewali yafukamiranga agamba mbu nno bannange maybe simanyi nze sibimanyi because nze saayogera naggaayo oyo kuva ku ntandikwa Kalo alimawala ayingiriramu wa okuba nti nno kamya waliwo ekiteeberezwa nti yali ayagala ayakwagadde kamya yani promoto oyo anjagadde kuki nti yali ayagala okwetirimu singa kyeyali ayagala yandibadde direct tuli bantu bakulu okusinga okwetoloola ebintu n'okutateekamu nabadde ne boyfriend wange simanyi nabadde nabiki oba yafuna nze amanyi anyway naye tuli bantu bakulu omuntu omutuukira n'omugamba I want this bwe baba baali baagala ntambulire ku mikono gyabwe bandiŋŋambye si kuteekawo olutalo kugamba kuteekawo stories nabadde na musajja ebyo batwogerako mbu wetugenda ebula tuba twebaka n'abasajja my dear ne wano waliwo abasajja tebaddamu to disrespectinga bintu ng'ebyo yes ekyo kindeeta ku affidavit gye mwabasoyerinsa kati mbuuza ku bintu by'omwami alimawale kati we nasula alimawale ebiseera ebisinga ne banne bwe babeera ennyo oba nawulira nti wa house ya no something we basula oba we basiiba kati yatusangawo ng'ate bintu byatandise dde okutambula mu banne ne tubimunyumiza bwe tubimunyumiza nawulira mbu ali wamaanyi ku musajja oyo yatukoze eki eyatuleese so bwe abiyingiramu n'abaweereza message n'abagamba mulekeraawo okutiisatiisa abaana batugamba otukuba
batugamba okutulemesa okulinnya ennyonyi okudda, batugamba otukolako obulabe, judde ebintu byonna birina. Kati wetubimuyitiramu, eri si waffe, wabaayo abantu ababimanyi okutusinga. Munnange kitibwe kiti Ali n'asalawo n'agamba nti kabaweereza emessage oba ayogere nabo, n'abaweereza voice note n'abagamba nti tumulekerawo tiisatiisa abaana. Oba twagala gundi eraga nga muva ku poliisi nti bagenda kubeera safe, bo okujja ku show yammwe okuperforminga. Sorry. Kati wabibaweereza ebyo, abasajja nabo boyongera kutabuka. Bwe yamala n'addamu n'abaweereza the next day. N'abagamba wonna mwagala kukola kino na kiri, naffe tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti. Ali abiyingiriramu kuyamba ffe. Ffe tuli ba South Africa kuba tetubeerayo, abamanyi abasajja okusinga ffe. Ne batandika okukakkana, ne bagamba bagenda tukkiriza tukole ekyatuleese biki, kwe kutuuka n'okugenda ku show okuyimba, nga balaze bakkakkanya. Naye oli omusajja yatandise olutalo nga tumaze okutuuka ku performance. Era wali wenkuddemu ne nkugamba nti we twayogera ku bya Central Sasula Hotel, oyo alyoka ayikwata akazina latulangire, waliwo omwami yava mu audience. Najja nagamba omwana atandise okuyimba, mwamuleeta kuyimba, atandise okuperforminga. Ate muteekawo entalo, n'akwata ssente ze twandibadde tuwaayo, n'asasula oyo omwami yali akayanira ki? Keeki. Yali akayaniriza keeki ne room, n'akwata ssente n'akola. N'ebyo tebabibalaza. Oba kitegeera. Natuwumbawumba eri bafaayo njagala oba osetting record straight, so badde n'abasajja ekirala. Maybe abali abakoseddwa because kalo Natongo si watu weyeeyisa fenesi tutuusa okwetonda kwaffe tukozesa emikutu gino tusobola oba nga tweyongerayo mu maaso ate naye mu nsi endala gye tugenda tuddeko okugenda Dubai olina ensi ez'enjawulo z'ogendamu baleme kutwala era y'ensonga lwaki ŋŋambe kanzije njogere kubanga nze sitera nnyo okwagala bintu by'amawulire bino weebiti naye olw'okubanga nina shows gye ŋŋenda e UK nina okugenda e Dubai sagala bafaanizi bange oba abantu abangula bagambe omwana oyo yeeyisa bw'atyo omwana oyo talina mpisa omwana oyo disrespecting abantu nze okuva bino ebintu byonna we byatandika siina muntu gwe nali nzizeemu kabeere promota simuwezanga ku message simuvumangako simukubiranga na ku simu lwaki nga bino byonna bitumbyewala sagala kunteekako bigambo bye saayogedde kitegeeza abantu bange bonna ababadde South Africa nga bo wanalabyo nadde enfuluma waliwo abakyala abazze ne bagamba Carol mami sorry twali twagala okukulaba kitegeeza waliwo abazze nga bo tebawuliriza biri baagala kulaba Carol I'm sorry byonna ebyatuuseewo naye next time tujja kukolagana n'abantu abatuufu okulaba nga nkola show entuufu kubanga nange performance yange yenakoze South Africa yabadde wasi why because abantu bali banyivu abantu boyimbira nga obalaba banyivu baagala kukwata kulumaaluma tosobola kwetinkula ozine nnyo ozine bendova no nabadde nina kuyimba buyimbe na ddoboozi nti nzize am representing nti nabaddewo kyekyokka oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo